ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Abalonde ba Mukama nsanyusa okubalaba nsanyusa okuddamu okubawuliza ndi musiimu nnyo mwebale kugoberera mwebale kunjagala munzizizaamu amaanyi Hajati wange mwera nkomyewo Hajati yamala n'akita neyite retired Hajati ex Hajati naye erinnya lyankwata ate era bannayo omulonde wa Mukama ebikusomooza bingi Katonda nabaayo ye nga yakwekwata dda mujjukire era kye nabagambye ti Katonda yabeerayo nga yakwekwata dda ng'akulinze ozuukuke omanye ekiwayino ky'olina okukola. Kati jjukira nafuna ekya Hajati nenva mu kyawa Hajati nenfuna engattako nakiri ekyeddala eky'amaanyi n'ennumba ekitiibwa ekyawa Naalongo awo wonna nanagana na mulabe Katonda anzikiriza akukkiriza obiyitemu osobola obiyitamu omanye akusobozese okutuma asobola okutuma akusobozese okutuuka ku bantu be obazibula amaaso. Abalonde ba Mukama yonna gye tuyita basebo ne bannyabo bye tuyitamu temubyevuma tuyina obbiyitamu tuteekeddwa obbiyitamu. Ate kati nze natuuka n'ekiseera ne mbimanyiira oba binnyumira kubanga mmanyi ekintu kino Katonda akirimu Yeshuwa akirimu ampisa awantu ng'alina w'ayagala okuntuma. Kibanga taata kugamba nti genda ku dduuka n'akutuma ekiro nga naye ayagala kulaba
bw'anaakutuma awasinga nakuyisa awantu nga wazibu naye nti bw'anaakutuma awasingako awo onoosobola okgenda. Abalonde ba Mukama tuyita nnyo mu kugezesebwa naye bassebo ne bannyabo tugume, tuba tujja kuwangula, tuba tuteekeddwa era okuyitayo eyo. Kambanyumizeyo kasitole kamu ffe twali bato. Taata waffe yalina omuze ogututesitinga emitima. Ayinza okuba ng'akutuma nti genda ondeetera akatunda mu nnimiro, naye nga wakati awo dadi alabyewo ekisaanyi alabe oba onoosobola okuyitawo. Kati yagezesanga nnyo obwongo bwaffe bukola butya. Simanyi naye nze bwe nakula nalowooza nti yagezesanga nnyo obwongo bwaffe bukola butya. Ng'ayinza okutuma awantu ng'alina ekintu ky'entiisa ky'alabyewo n'alaba onoosobola okgenda oba toogende. Kati lumu waliwo omusota baguyita olubirango, oba mwali muguwuliddeko, abaali bakuliddeko mu kyalo abamu muguwulira. Waliyo emisota egyo eminene giba emisota, manyiiko emisota gya bika bibiri. Waliwo lwe bayita olubirango n'ettimba, bibiri bya njawulo. Kati ffe ewaffe waalingayo embirango nga ziba guba gwefaananyiriza ttimba naye nga n'ekika kye kimu n'obuwanvu naye byo bikyusa mu mabala. Olubirango luba luyina engeri gye lwetobekamu amabala amalungi nga guli kaladi, naye yo ttimba etera okubeera mu black ne white erina ziba kala bwe zityo, ebeera nga bwolaba grey, nga bwolaba white, nga bwolaba black, nga kisiiwufu, naye olubirango lubeera ne kala nga lulabika bulungi nnyo naye nga nalwo lubeera ne sayizi nga bwolaba ttimba. Kati taata wange yali mu lunnyanja, baagenda ne battira omusota ogwo mu mazzi. Bwe battira omusota ogwo mu mazzi ne baguleeta ku lukalu ne baguteeka mu kkubo wakati, naye ne bagusindika ne gubanga bonolaba nti omusota gusala ekkubo, ne bagusindika omutwe ne guyingirako mu nsiko. Kati abantu kyokka nowewuunya abasajja bali baali bafujjo, abalunnyanja babeera bazibu ng'ekkubo liyitamu abantu bangi. Naye ndowooza nga baba baagala bannaabwe badduka emisinde oba abantu, nze simanyi kigendera kyabwe. Kyokka naffe abaana nga te mu ekkubo eryo tuliyitamu nga bagenda batutuma ku dduuka. Nga taata yaddamu nnyonyi wakanaluga n'akuyita, gundi jangu ongendereko ku dduuka ng'akutuma. Twaliwo abaana ndowooza nga bana, yayita asooka, n'ayita owookubiri, n'ayita owookusatu. Kati mu bwe yayita mwali twalinamu muto waffe nga bamuyita Ssanyu. Yayita Ssanyu nti jangu ongendere ondeetere sigala ku dduuka. Yasooka n'ayita yasooka n'amugamba agenda oleete sigala ku dduuka, n'adduka emisinde. Aba atuuka mu kkubo n'asanga omusota, n'adduka emisinde n'akomawo eka n'amugamba, dadi kati nga takukkiriza kutuuka kwogera ki kyolabye mu kkubo ng'akuwamba ng'akussa ebbali ng'ayita owookubiri, gundi naawe jangu genda ng'akwata ssente, genda ku dduuka ondeetere sigala. Kati n'owookubiri naye yadduka n'atuuka mu kkubo. Bwe yasanga olubirango naye yadda emabega nadda. N'owookusatu kati bwe yayita owookusatu, jjukira twali bana, bwe yayita owookusatu yamuwa ssente n'adduka. Emisinde nno emingi n'agenda paka ku dduuka. Omwana bwe yasanga omusota mu kkubo ye teyatawaanya, Ssanyu teyatawaana na musota, yagubuka bwe tu n'ayitawo n'adduka emisinde n'agenda n'asaba sigala, n'adda mu kkubo era n'asangamu omusota, n'addamu n'agubuka pa n'adduka n'agenda. Nejjukira gwali mufu naye singa guba mulamu ogwo omusota gumira embuzi, gumira n'omwana, oyo omwana yali asobola okuba ng'aliibwa. Kati nze akatego nakasimattuka ntya nti ku Ssanyu kwe yakoma, kubanga nange singa bankwasa ssente n'enziruka emisinde
nantuma nti genda oleete sigala. Nange nandikoze essanyu kye yakola kuba nange nali mugumu nga bwolaba wakaana kaali kato koze kaali kansinga obuto, nze nali nkasinga obukulu. Nze nali mu myaka 6, kasanyu kaali ka myaka 4. Naye nkukakasa ssanyu yadduka emisinde, n'abuuka omusota, n'agenda ku dduuka, n'aleeta sigala, n'abuuka omusota, n'adda awaka. Nange nandikoze ekintu kyekimu kuba nange nalina omutima mugumu nnyo nga bw'olaba ssanyu oyo bwe yakola. Kati bwe baakuba ssanyu bwe yadda baamusabula kibooko. Kataata waffe yalinga ng'agezesa nnyo obwongo bw'omwana bukola kyenkana ki. Naye nange ssanyu ekyamukubye naye kyali kijja kunkubya. Nange nali nja kgenda bulungi nnyo ngusange ngubuuke mpitewo ŋŋende ate mmale nkomewo. Ate nze nalina n'omuze nga mmanyi n'okutuuka n'ensanga oba nsanze musota, nasanga nga nze na mingi nga ne bwe nsanga salambwa nga nnyimirira ne ntunuulira omusota. Nayegalanga nnyo okwetegereza ki ekigenda mu maaso. Gufaanana gutya? Gulina buwanvu ki? Gutambula sipiidi ki? Bwendo nga nze nsobola n'okuyimirira ne ntunuulira omusota maaso ku maaso ne guntunuulira nange ne ngutunuulira. Kati abalonde ba Mukama eyo mpitiddeyo katono nnyo. Mpitiddeyo bagamba nti tuyita mu kugezesebwa kungi, naye nga Katonda aba atuganyizza tuyitemu tubirozeeko. Olwaleero nzize ne mesegi yaffe egamba owuliza otya Katonda? Owuliza otya Katonda? Oba oyogerezeganya otya ne Mukama? Ojja otya okubeera nga Katonda musobola okwogera naye nga bw'onootuula ne ddadi wo mu ddiiro ne mwogera? Bassebo ne bannyabo, tujjukire nti Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri. Oba ekyo tukitegedde? Tuddeko emabega, Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri. Tulinayo nakali. By the way, kanzisooke nzireko emabega, waliwo sisita eyawuliriza eyalabye vidiyo yange gye buvuddeko emabega. Bambi neeyanziza nnyo okunziramu. Bambi neeyanziza nnyo. Mwebale mwenna abakomentinga. Mwebale nnyo 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 nnyo. Mwebale nnyo okunziramu. Mwebale nnyo. Kigambo kuyambagana kirungi. Buli muntu si abeera tamanyi nnyo, si buli muntu nti abeera mugezi nnyo. Ate ebintu by'omwoyo bino tebiriiko asinga. Katonda yajja n'akulabikira, n'akuyamba, n'akutuusa w'ayagala okutuusa. Mujjukire nze yanneebuuliridde enjiri, azankwata ku mukono ng'aŋŋamba kola bw'oti, kino kye kiddako, kola bw'oti, n'okuyiga okusaba. Nze mubuuza nti kati wano nsabewo ntya? Wano nsabewo ntya? Wano nkole ntya? Bambi weebale nnyo sisita eyampadde ekyawandiikibwa eky'amatayo. Bambi neeyanziza nnyo, neeyanziza ddala. Neeyanziza nnyo, neeyanziike. Ekyawandiikibwa ekyo wakimpadde, n'onnyamba n'okinsomera n'okukinsomera. Naye nze saagenze bwe wakimpadde nabadde ndi bize nga nawuliriza ka audio ko, saagenzeeyo kukibikkula. Naye nabagambye nti abalonde ba Mukama Katonda bw'aba yakwerowoza ng'alina ky'ayagala otereezeemu. Katonda ffe yatwerowoza yamala dda. Kati ekyawandiikibwa kya sisita yakiŋŋambye ne nkiwuliriza bulungi nnyo. Ne nkivaako ne mmanya nti ayogedde kati. Kale yayogedde kiwedde. Katonda yazze ekiro era n'akinneegambira. N'akiddamu omwana nga bwe yakyogedde. Katonda yazzeemu n'akinneegambira. Kati sisita nkwebaza, weebale nnyo. Bannange ate tusabirigane. Olaba munno wakyali n'obunafu, yamba musabireko. Kati alabika omukyala oyo oba omuwala oyo yazzeeyo n'ansabirako. Bambi neeyanziza nnyo neeyanzeege. Kambabuulire ekyazzeeko.
nafunye ekirooto nga ndi mu nnyumba yange nina omugenyi gwe nninda nga nfumba. Najja mulungi nnyo, nabadde ne sisita wange. Nsanyusa okulaba nani. Kyava ngamba, naye Saala onsobedde tokyasaba. Ko nze sikyasaba. Nemugamba sikyasaba lwaki? N'agamba olimba wabuzaabuza tokyasaba. Kati nga tuli mu nnyumba basatu nga ndimu ne sisita wange n'oyo omuwala omugenyi eyaze ayadde emyaka nga bulaba 17 18. Simanyi sisita yampadde ekyawandiikibwa ekyo ali mu myaka ki bbanga kisimanyi, naye nalabye omuwala nga ali mu myaka 17 18 19 wakati wa 17 paka 2. Kati ng'alaga nti mukwano gwange mu kifaananyi ndaba nga mukwano gwange ennyo ng'ate ndaga nti mumanyi wadda. Kati kyava ngamba naye tokyasaba. Agamba luli nga oluyingira obuyingiza ennyumba yo purezensi ya Katonda ogiwulirawo aba yayogedde dda, omuntu aba yakuwulidde dda nti wano nno waliwo Katonda, naye kati ogenda oggwamu amaanyi. Mujjukire mabega nabagambyeko nti ndi mu mbeera eyigganyizibwa n'okusaba obusabi sikkirizibwa, n'okusoma Bayibuli sikkirizibwa, kubanga nze nagambibwa mukama wange yalinako eyaŋŋambirako emabega nti sijja kukkiriza Bayibuli kusomebwa mu nnyumba yange. Olina okulondawo wakati w'okubanga osinza oyo Yesu wo oba oddayo ku musaala osaale. Kati embeera ndenkyankalanya nnyo neŋŋamba kati nkoze nti nina kukuta buuku sikyasaba nga bwe nali nsaba nnyo. Kati omuwala oli yaŋŋambye nti naye ggwe lulinga omuntu ne bw'aba akuli wala aba awulira Katonda ng'akuliko ng'omuliro guba gukwakirako. Jjukira omulonde wa Mukama nabagambye tulina sigala nga omuliro guba gukwakirako. Kati kino kyanzijidde mu kirooto. Katonda yayogedde nange, naddamu nakkaatiriza ekyawandiikibwa omuwala oyo kye yayogedde. Kuba yaŋŋambye neneekaza ne mugamba wanze nsaba, naŋŋamba ne mugamba nze n'ogolaba nsaba, naŋŋamba nze nno nkubuulire olagayizaamu. Kati wano mukugamba nti olagayizaamu kwe kuŋŋamba kwe kwogera ekigambo, naŋŋamba nti anti ndiyimirira n'abo abayimirira nange, nyimirira n'abo abayimirira nange. Bwe yakyogedde leero yayogedde mu Luganda, ekyenneewuunyisa leero yayogedde mu Luganda, nyimirira n'abo abayimirira nange. Dwenzuka ne ŋŋamba ono gwe ndabanga Katonda, gwe mbadde ndabanga mukwano gwange. Olwo yayogera nti Katonda ali mu kwogera nange. Jjukira nze nabagambye nti tuli ku personal level nti Katonda mukwano gwange, era ye bw'aba ndabikira nga zze ndaba agira mu kifaananyi nga ndaba omuntu nga mukwano gwange. Naye mu mboozi gye tuba tunyumya mwe mujjira message eraga Katonda ajjayo ekifaananyi kye ekituufu. Jjukira Katonda ye ayogeza obuyinza, ayogeza authority. W'omulira nti kati ono takyali mukwano gwo, asusse ku level y'okuba nti mukwano gwo, nti ayambadde ekiti ky'obwa Katonda, ayogeza authority, owulira obuyinza. Kuba kati yaŋŋambye nti ndiyimirira n'abo abayimirira nange. Naye akiŋŋamba lwaki? Nti mu ssaala zange ze mbadde nga nsaba, mbadde nsigaza eno rotiini y'okusaba nti sizikiza nti mbeera nsaba, naye nga nina ekifo we namusisinkananga we mbadde sikyagenda. Jjukira nze sigenda mu kyaki, sirina busobozi obwo sibulina, naye nina nze we nali nakumira ekyoto wensisinkana nenjogera ne Katonda wange. Kuva dda nze nabagambye nti kuva dda nga twogera ne Katonda, tutambula nankwata ne ku mukono ne tugenda nga twogera. Omulonde wa Mukama bw'atyo, omwana oyo aba yamweroboza nti ne bw'oba oli ludda wa kunona gy'oli, atandika okwogera naawe ng'oli gy'oli paka wakutuusa wakwagalira okole ky'ayagala okole.
abooluganda muwuliriza nti akujja gyakujja yonna gyakujja ng'akukutte ku mukono akuleeta ajja nga muzadde bw'anajja omwana weeri ali mu ttaka ajja akukutte ku mukono bwe mujja wemunyumya bw'akuleeta toyambadde kapale olidde ebikajjo bikujjudde essaati oba waggulu toyambadde essaati oyambaddeko kapale olayifu eyo mugimanyi ey'abaana bato oyambadde bigere ajja kukwata ku mukono akuleeta bulungi bwe munyumya ne bw'anaaba naakusabula akuleeta ajja kukutte ku mukono. Nze Katonda ono mulireetingako nnyo ku bazadde because ayina nze oba ndeze nnyo ng'omwana ayina engeri gyankwatamu ng'omwana. Katonda bw'anaaba anaakusabula alabula kitegeeza ajja akujja eri nga kukwata ku mikono mujja mutambula munyumya bw'akubuulira naye nga taata naakutwala mu kisenge kukusabula wanoonya sukaali akuleeta naye ajja kubuuza sukaali awooma nga bw'ojoga bwe munuunako jumba akwagalamu kiri kukkiriza nti nanoonya sukaali. Kati Katonda yerevo yakutambulizaamu naddala ng'oli mulonde we ajja kukwata ku mukono akutambuza mpola mpola. Kati nze sisita yayogera ekyawandiikibwa ekyo nabagambye dda nti nali bize saatawa nagenda mu Bayibuli kisoma naye bambi yambeera wakisa n'akiweereza mu odiyo nenkiwuliriza nenkireka awo naye Katonda yakomyewo n'akikkaatiriza nti okusaba sisaba okusaba nsaba bino byensaba naye nina we twakyusisinkana naye we sikyagenda. Jjukira baŋŋamba ddayo ku musaala osaale. Njagala mumpulirize nnyo bulungi nnyo saagala munkwate bubi tubuliziganye saagala mbabuze era sibabuza tubuliziganye bulungi nnyo nsaba muntegeere njagala tumanye Katonda twogera tutya naye osembeza tutya Katonda okuba nga muwuliziganya ku levo njagala babuulira ku levo wamutuukira okuteesa ate nga kyekisinga obulungi kyayagala. Tukwana tutya Katonda okuba nga musobola okutuusa nga ne bw'oba toyogedde ng'otunudde butunuzi bwonna ogamba kale singa Katonda ng'akola ky'oyogera. Abalonde ba Mukama mujjukire nti Katonda mwoyo, emyoyo gino bagikwana. Kansooke mbazeeko emabega bwe nali nnwana olutalo lw'abalongo n'abagayenzi abalongo abange nabeekumirako ennaali nabeekumirako omuliro nabacoma. Bwe nali nnwana n'olutalo lw'abalongo Mwoyo Mutukuvu yankwatangako nga ŋŋamba kola booti nayagala nga sookanga nnyo okwagala okubuguutanya paka lwe yaŋŋamba ato papa kola booti. Emyoyo gino bagikwana. Kati omwoyo gw'abalongo gwali guntamye nga natandise okuguvuma. Mulaba najja nti okuguwangula. Jjukira emyoyo gino giwulira. Lubaale oyo bw'oba omusembeza otandika fukamira waali bajjajja nzize oyogere amannya go agenda alondoola amannya bajjajja ab'emabega nga basembera nga bakuwuliriza nga basobola bakwekwata bwe bati. Kati jjukira nze mu kwokya abalongo natandika mpola mpola mu nze Omwoyo Mutukuvu nga mbuulira. Natandika kukyawa kibbo ekyo nga mbeera nga nkigamba kibbo gwe sikwagala nga olw'empitawo ebbanga ngenda n'enkiringiza kulinga naye ekibbo kino sikyagala nga kiri mu kisenge kyange naye nga ngendayo ne ngamba nga mutuuka mu kisenge nga naye mpulira mulimu ekibbo sikyagala. Jjukira myoyo ng'ombuya nga ngamba nja lunaku lumu ngikifulumya nja kukyokya oba nkisuuleyo naye nga bwe mbyogera olulimi lutonzi. Mumpuliriza olulimi lutonzi kye kisooka.
naye nnyomba ekibbo kino sikyagala, ekibbo kino sikyagala, gyankoma okuwoza ekibbo kino sikyagala, ebikirimu biwulira. Tujjukire nti tulina emyoyo egitutambulirako, bagiyita wandering spirit, ne wabeerawo monitoring spirits, ne wabeerawo conjuring spirits. Dumunze ndumu nali nsaba wakati mu ssaala yange ng'ekutte akati nga nkyalina uli access esabira ebbanga eriwera, ne mpulira Mwoyo wa Mukama nga ŋŋamba ng'ayogera ekigambo conjuring spirits. Mbuuza ekigambo, what is conjuring? Bwetyo nno bwe mbeera Mwoyo wa Mukama bw'ayogera nsooka ne neetunulako bwe nti ku kibegabiga ne ŋŋamba naye oŋŋambye eki? Naye ekintu kino ky'oŋŋambye kitegeeza ki? Kuba mba mmanyi y'ayogedde, naye oŋŋambye ekintu kino kitegeeza ki? Nga nkwata simu yange nga ŋŋenda ku intaneti nga ngugolinga what is conjuring spirits. Nalyeterenga nnyo biraba mu firimu, nengulaba firimu n'ogamba firimu za horror nga nekifirimu ky'otakirabye tokitegedde, nenkivaako kanembeerawo neŋŋamba what is conjuring. Ngenda okutunoonyereza conjuring spirits nga gy'emyoyo egifugira mu bisolo. Kati kwolwo Mukama yali aŋŋamba sabira emyoyo egifugira mu misolo. Ewaffe twalinawo banneyiba nga beekuba, nga baliraanwa beekuba, nga baliraanwa babeera balwana buli kaseera. Naye nga baliraanwa baba balwana buli kaseera, nsituka neŋŋenda nembawuliriza. Naye kwolwo waliwo neyiba yajja nankonkona naŋŋamba Hajati, jangu otuyambe, tusaba otutuuliza abantu abo, balabika banaawuliriza ggwe. Si yenze mukulu ennyo ekiri awo, bengenda okutuuza baali bakulu nnyo okunsinga, baluzungu baasoma nze olwange entaayiza lutaayize. Neŋŋamba naye Mukama kati bano ŋŋenda basobola ntya? Bakulu ekisooka mbatya, nkyali mwana muto, nkindi muwala muto, bano bengenda okutuuza abantu bakulu naye nga beekuba. Kati lwaba ndi mu kusaba, Katonda kyava ŋŋamba sabira conjuring spirits okukinoonyerezangako nga gy'emyoyo egitambulira mu bisolo. Kumbe ewaka ewaffe we tubeera waliwo bikapa bibiri bibeera bikaaba bitwetoolola, bwe bidde emmanju bwe bidde emiryango, bwe bidde emmanju bwe bidde emiryango. Waliwo lwe nalinva ku mulimu bwe nti okudda waka nga biyimiridde mu mulyango gw'abanneyiba abo, enzigi zandabirwamu bitunudde munda mu nnyumba n'enkaliriza, bibiri nga bitunulidde mu nnyumba ddala n'enkaliriza. Kumbe olwo biba bikubamu spells, biba gamunoga nti bisindika amajjini, bizindikamu emizimu emibi. Nze Mwoyo wa Mukama yaŋŋamba ekyo kyekirwanya abantu baawo, era Mwoyo wa Mukama n'akinteekako mbasabire. Nensabira conjuring spirit, nentandika osabira banneyiba bange, Mukama n'antaasa. Banneyiba tebaddamu kulwana, era bwe nabatuuza mu lutalo lwabwe nange nalabiraawo nga bateredde. Sayina na buvumu, sayina na magezi gabawo, naye nayogera nabo nagenda olaba nga bateredde, tebaddamu kulwana. Kati olutalo olusigadde ne lusigaza nze ne Mwoyo wa Mukama ne tubalwanira eno. Nze nga nzaali eno nzesabira banneyiba bali ne bataddiramu ddala kulwana, ne batereera obufumu bwabwe ne butereera. Naye ng'omukazi yali yakanoba emirundi 3 ng'anoba. Kati eyo nayo ngenzeeyo kubagamba ki? Badde njogera ku myoyo nti emyoyo bagikwana. Nentandika okuyomba n'ekibbo, bwe nayombanga n'ekibbo, emyoyo gitandika okulaba nga togyagala, gyeyongerayo. Lubaale bw'otamusembeza tasembera, gwe bw'obipuliriza n'obisembeza nga bisembera. Kati olw'okuba nali ntutte ebbanga nga njigamba sibaagala, kibbo kimmwe sibaagala, musimanyi balongo mmwe sibaagala, ekibbo gwe sikwagala, emyoyo ne gigenda. Kati Mwoyo Mutukuvu okuŋŋamba nti nno kati kyokye nga mmaze okubisinza amaanyi nga mbigobye bigenze. Tuddeyo emabega oba mu kiraasi tukyalimu.
nazze kubayigiriza basembeza batya Katonda okubanga afuuka mukwano gwo, nga ne bw'ossabussa bw'oti ayanukula, nga ne bw'oba toyogedde ayanukula. Katonda owaffe, bassebo ne bannyabo, Yeshuwa omulungi oyo gwe mulaba, buli muntu gwe yeeyagaliramu, buli muntu gw'anoonya, bakwana mukwane. Katonda gy'okoma omukwana n'omusembeza abeera mukwano gwo. Nabagambye nze obulamu bwange mbeerawo ne mugamba nga nze Yeshuwa wange muwuliranga bw'onoomisinga omwami, nga Katonda muwuliranga bw'onoomisinga omwami nti bane ndudde okulaba ku mwami wange boyfriend. Era nze singa Katonda baali bamulinnyira takisi, singa nalinnya dda ne ŋŋendayo, wabula olw'embeera nga mpulira mwagala nga mumiisinga, ne mugamba taata leero nga ndudde okuwuliza nga sikulaba. Ogenda okulaba ng'agamba nzize bw'ati, muwulira bwe njogera bwe ntyo, ogenda owuliranga eddoboozi likugamba nzize. Katonda ayogera bulungi, Katonda ayogera bulungi. Kati mbazaayo ku kiri ekya sisita wange essuula gye yampadde nti Yeshuwa olw'okuba nti ndi musibe nti sikirizibwa kusaba, era waalya nninza ngamba munnange saba tozikiza. Katonda ono akolera nnyo mu ndagaano. Kati ako nkabawadde ke kakodyo. Katonda tumufunza tutya okubanga mwogera naye nga taseeseetuse, nga takuviiridde? Tukuuma ndagaano ye. Katonda ono akolera nnyo mu ndagaano. Jjukira wano bwe nnali naakamutegeera nti Yesu gwe tusinze omutuufu, nabonaabona nnyo nakyo. Muwulirize nnyo, naddayo ku musaalo n'ensaala, ne mugamba nkomyewo onkakase nti ye gwe tusinze omutuufu, naye ndi luddawa? Ku musaalo. Ne mugamba naye bwe babanga abasinza Yesu be batuufu, ffe abakusinza nga tuli basiraamu nga tusaba emirundi 5, ate abasinza Yesu basaba Sande yokka. Nze nga mbadde mmanyidde okubeera naawe buli ssaawa. Oba muwulira? Nze nga eyo ye stage gye twatuukako naye, namugamba nti nze nga mbadde mmanyidde okwogera naawe buli ssaawa. Ssaawa 12 kumakya mba nakwekutte dda nga nkugamba, Mukama leero olunaku lwange lutandike bw'oti ku musaalo. Ku ssaawa 7 nziruka emisinde ne naawako bulungi nnyo, ne nzirayo ku musaalo ne mugamba kati ssaawa ziri 7 nzize twogere. Ku ssaawa 10 era ne nzirayo. Kati namujuliza ne mugamba naye nkubuulire, kati bwe baba basinza Yesu be batuufu, lwaki ate bo basaba lwa Sande lwokka? Jjukira nze nali manyi nti abalokole basaba lwa Sande lwokka, oba abakristaayo nga abakatuliki basaba lwa Sande lwokka. Ate bannange, era Yeshuwa mulungi, alina na kano kantaddeko bagamba. Nafunye era obubaka obwogera nti badde njogera ku kyaki okusaba ku Sande kwokka. Eggulo limu neerabye nga ndi mu kyaki. Ekyaki eri gye nalabye ng'ey'Abakatuliki, oba yabadde Abakristaayo sijjukira, ne neerabye mu kyaki, ensengeka ya kyaki nkyagijjukira. Jjukira nze ndi mukazi ndi weeno mu Bayisiraamu, naye neerabye nga ndi mu kyaki. Kaakati ba Reverend Father ababadde basabisa babadde nalabye abantu 3 nga bambadde amaganduula ameeru nga balina emisaalaba gyabaddeko aka red mu maaso. Kati ba Reverend babadde basabisa essaawa y'okubaayo ekiweebwayo n'etuuka.
essaawa y'okuwaayo ekiweebwayo neetuuka. Bwe yatuuse ne kibbo ne kiyitiŋŋana. Jjukira mbabuulidde nze Katonda wange tuli ku ssa ya mukwano gwange, kati mu kyaki nabaddemu ne mukwano gwange. Nze kati natuuka ku eyo level ndi Katonda nakkiriza nti mukwano gwange, era nze bwe lwandabikira mu kirooto atera kugira mu kifaananyi kya muntu nga mukwano gwange, naye tayambala kifaananyi kya muntu mukwano gwange gwe mmanyi mu bulamu bwange nti nina mukwano gwange gundi nina mukwano gwange. Gwe weeraba ng'olina omuntu mukwano gwo gw'oli naye. Kati nabadde mu kyaki nga ntudde ne mukwano gwange, tetwabadde ku front page, tetwabadde eri mu maaso ate tetwabadde mabega, twabadde wakati mu kyaki, wakati wa kyaki we twabadde. Kati akabbo ne kagenda kayitiŋŋana, akabbo ne essaawa y'ebiweebwayo etuuse, akabbo ne kagenda kayitiŋŋana ne katutuukako. Naye ng'abantu bagenda basulamu binusu, naye nga okuva kyaki gye yatandikidde paka okututuukako nga sente abantu ze basulamu zonna nziraba wano wentudde, naye ng'abantu basuddemu ebinusu, ko mukwano gwange kyava ŋŋamba. Naye abantu ennaku zino bakusobera, abantu essebo Katonda bamufuula wakuzanyisa, abateekayo bunusu, bawaayo obunusu. Konze kwe kumugamba nkunyumiza kino, naffe waffe mu basiraamu ogenda owulira nga akantu kayitingana nti waffe bayisawo kano akantu bakola akantu kalinga kakebe ka saving box nga bolaba abaana bateeka ebinusu, ogenda owulira akantu kayita tu basulamu $5. Kati nze ne kwe kumugamba naffe ne waffe eri mu basiraamu, lwakuba nno nzize wano kuwerekerako, kati no kankunyumize naffe ekyewaffe ekyo mu basiraamu. Kati mukwano gwange olumunyumiza, ogenda owulira nga akakebe basulamu $5. Abasajja n'abo abakulu boolaba baba ne ssente basulamu $5. Ne mugamba naye nze nno nkwewuunyisa, nze sitera kugaba ebyo $5, nze Katonda wange mutegeera simuwa $5. Naye ennaku zino ko ye kwe kuŋŋamba shiya, ennaku zino okyawaayo ekimu eky'ekkumi yadde ekiweewabyo. Ensiriikira ne ŋŋamba ekituufu sikyawaayo. Ne twegenda tugamba naye okimanyi nti abantu tebakyawaayo kimu kya 10 nakiweebwayo. Ko mukwano gwange kwe kundaga nti olaba wakati wali nti ye waliwo abasuddemu 2,000 nga bwa 1,200 naga kati abo basuddemu 2,000 naye ennyumba yonna nayogera naye ennyumba yonna abantu bagenda basuulasuulamu bwa bunusunusu. Kati we twabadde tuli wabaddewo banneiba baffe abasajja babiri nga banniraanye ku mukono gwange ogwa kkono, nga basajja bagagga nga batumbuto bulungi n'ebikalu byabwe obiraba nga amasaati teganyumye bulungi, anti abasajja abagagga bakuba ebikalu obuto ne butumbiira. Nga era kyenjogedde nga batumbuto nga balina obuto obunene bwe bati, nga balina embuto zaabwe ennene, ebisajja byabadde binene nga biraga nti bigagga. Ne tulinda bateekemu. Ndi nno ne Mwoyo Mutukuvu, jjukira nze nabagambye nti andabikiranga mukwano gwange. Ne tulinda bateekemu ssente, ne bateekamu obusente. Kati Mwoyo Mutukuvu kwe kuŋŋamba bagambe ezo ssente abo bagagga tebakyakwatibwa na nsonyi kuteeka kyakulya mu nnyumba yange. Olwo lwenziramu amagezi nti ono nti ndo bwento wembeera. Ne ŋŋamba kumba ono njogera na Mwoyo Mutukuvu. Naye nga jjukire mabega bwedda ndaba njogera na mukwano gwange. N'agamba n'ennyumba yange tekyalimu kyakulya. Oba ani yaleeta ekyo ekintu ky'okusomesa abantu bajjewo ekimu eky'ekkumi? N'ensiriikirira. N'aŋŋamba nti ate singa abantu babadde bamanyi, singa ekimu ekyo eky'ekkumi oba ekiweebwayo bakiwa mu ngeri ya bidding, as in bidding okukompiitinga. Abantu bwe bagamba nti ani asinze tuteekeyo, nze ntaddeyo 5, naga nze ntaddeyo 1,000, nze ntaddeyo 1.5, nze nsinzeeko, okitegeera nga tukolera mu mbeera ya kubiisanya. Naga nti singa bakikola bwe batyo ne balaba kye nsobola okukola, lwentegeera nti owedde ono gwe ntudde naye si mukwano gwange, njogera na Mwoyo Mutukuvu. Omwoyo wa Mukama yatugambye bannaye ekimu eky'ekkumi twakivaako.
nange kennyini yanvunaaniddemu nga nange nakivaako era nange nali mpita ku social media nze nange nalinga neebala mu bizinesi yange nendaba wentuuse nempa ekimu ekyokkumi naye n'ebyokubala bizinesi naye nabivaako anti ekimu ekyokkumi batugamba tukiwa abasumba ne bagezza embuto zaabwe naye omwoyo wa Mukama yaŋŋambye emmere ennyumba yange tekyalimu kyakulya neŋŋamba maama nze tuli kuki wano nagamba singa abantu babadde bamanyi ekimu eky'ekkumi bandikiwadde nnyo ekiweebaayo ne bakiwaayo ng'abakompiitinga nagamba naddala mu biseera bino bye tulimu ebisembayo bw'ati omwoyo wa Mukama bwe yakyogedde kati mbadde nkyayogera eri nga njogera ku bya kyaki omwoyo wa Mukama nambikkulira naŋŋamba n'ekyo kyogereko bannaye tuddeyo tuwe ekimu ekyokkumi abadde bakivaako nange nali nakivaako era nsaba Mukama ansaasira nsonyiwe nziremu nkiwe nange nali nakivaako saagala kwefuula nti nze asinga saagala kwewanika nange bannange nange bwento nange mbadde nakivaako nsaba Mukama ansonyiwe tuddemu tuwe ekimu ekyokkumi n'ebiweebwayo yaŋŋambye tuddeyo mbadde nkyali luddawa kukwana myoyo Katonda bamukwana Katonda owaffe akolera nnyo mu ndagaano Katonda waffe akolera nnyo mu ndagaano mujjukire mbazaayo emabega nti bwe nali ndi musiraamu nga ntandise okutegeera Katonda namugamba awo nnyini nga nkyalwana ndi musiraamu nina kusaala naye ate abakusaala ogambye abakusinza bayita Yesu nemugamba naye omanyi kye tujja okukola wuliriza namugamba naye omanyi kye tujja okukola nja kusigala nga nkusaba nga bwe mbadde nkusaba naye nga mpita Yesu kubanga mpulira ndaba bali bagenda mu kyaki ku Sunday ate nze njogera naawe oba muwulira munkwate bulungi nze kennyini nze nakimwegambira naye kenkutegedde naye nzikiriza era nga wembyogera ebigambo bino nabyogera nzikiriza nsigale nga nkusaba nga bwe mbadde nkusaba because bo bali bajja lwa Sunday omanye Katonda ono bannange Katonda waffe tava ku ndagaano Katonda waffe tava ku ndagaano nti yakinzijukizza ate n'ekirala nti namusaba nti nja kubeera nga nzikiriza nkusabe gino emirundi nga gye mbadde nkusaba eno kati ate bwe baŋŋamba ddayo ku musaalo neŋŋaana ate ne baŋŋamba siddamu okusaba Yesu kati nembeeraawo nga ndi mu kutagala nina okunoonya musabe ne baŋŋamba dda ku musaalo neŋŋaana jjukira mbadde ngendanga ku musaalo nefukamira nensaba ku musaalo naye nga nsaba Yesu naye ng'emirundi gyange 5 ngimalayo kati bwe baŋŋaana okuddamu okusaba Yesu kati ate n'okukendeeza okugenda okusaala ate nga mpulira sikwagala ate nkimanyi bulungi nnyo bw'osaala oba tosinza Yesu tosinza Katonda ate nze gwe nategeera kati nga binkonfusinga nkole ntya mujjukire namugamba dda waliwe namugamba nti kale nkutegedde kale nzikiriza naye kale bali bano bo bagendayo lwa Sunday naye tenze mpulira buli wano badde nga nkufuna buli kaseera nga tuwogera tukkiriziganye tugende n'ekyo bannaye Katonda wa ndagaano bannaye we nakyogera ye yakikwata kati bwe nfuna okusoomozebwa ne baŋŋamba olina kudda ku musaalo tuddamu kusaba kati nentandika okutagala nina kusaba jjukira wano nsaala nalinga nsaala nga njogera naye eswala zange 5 nenzimalayo ate nga nina we tusisinkana ekiro Katonda wa ndagaano mbagirayo kali sibatuma mwe kugenda kusaala naye gwe funa endagaano w'okwatira Mukama nti neekutte ku kino nze naawe wano bwe tusisinkana kye bayita ekyoto mumpulirize bulungi sibazaayo ku kusaala nze Katonda oyogera okwatagana sibagamba nti mugende musaale
naye gwe Katonda w'okoze naye ndagaano ki? Kubanga ekyamazima singa takyajja kwogera kubanga nkyaddayo ku musaalo nenfukamira nensaba, singa takyajja kwogera naye ajja n'ayogera kubanga ye nakola naye endagaano ate nze gwewunye nali nagyerabira yaginzijukiza ng'oli omwana amaze kukyogera nti ayimirira nange nnyimirira naye. Nabeera ne confusion nga baŋŋamba olina kuddayo kusaala. Jjukira nategedde nti abasiraamu bayita Allah baba tebasinza Katonda, tebayita Yesu. Namubuuza nti akusinza obutuufu ali tuddawa? Nambuulira ekituufu nti Yesu yekkubo lye mazima bwe bulamu. Mumpuliriza, saagala mbawabye. Ndi ku kiri kye nabagambye nti gwe Katonda bw'omutegedde otya oyina kukola ekyoto woyina omusisinkana gwe nga gwe nti Mukama kasita togenda kusamira, kasita tokulyetinga bifaananyi byo bibiri tubiggyemu enjawulo, kasita togenda kusamira, kasita tokulyetinga bifaananyi byo nti wano kino gwe kasa omugamba nti nkusisinkana wano wandagaano. Nabagambye dde emyoyo gikwata obudde. Nali namugamba nti nze ku ssaawa 9 tuyiwutoola kati jjukira ne baŋŋaana okusaala ekiro. Jjukira nagamba kati bwebito bwe biri tojja kgenda na kusaala kiro, essaala z'ekiro nzigobye. Oba okiwulira? Oba bwebito bwe biri owooza Yesu kitegeeza bw'ogenda okusaala ekiro, bw'ogenda okusaala ekiro oba togenze kusaala kiro, oba ogenze kusaba Yesu. Kati n'essaala z'ekiro nzigobye, naye ng'ekituufu kye yali ayogera kituufu. Bwe nagendanga okusaala ekiro nalinga sigenze kusaala, nalinga ngenze kusaba Yesu. Kati essaala z'ekiro n'azigoba. Kati awo n'anfunza. Mujjukire nti omulabe atulwanyisa tazikiza. Kati omulabe tujjewo ekifaananyi ekyoli eyaŋŋaana okusaala, togenda kusaala n'essaala z'ekiro nzigyewo. Tujjukire nti tetulwanagana na mibiri, tulwanagana n'ab'amasaza. Tulina kye tulwana nakyo ekinene eky'amaanyi. Kati nze nwanagana n'ekyoyo ky'Obusiraamu, ate tekiri ku nze nzekka, kiri generation kiwanvu, kirimu bajjajja ne bajjajja. Ekintu kiba kinene nnyo, olina okukirwanyisa. Ngenda nabbawako ku tactics z'okusaba. Kiri generation be bayita ab'amasaza, babeera mu bbanga awo balwana. Kati kyekyo, kati gwe naawe olina ki ekikutte ekirwanagana naawe? Buli muntu ayita mu mbeera ye. Nze nwanagana na ddiini ya Buisiraamu, kukyunyuzibwa mu mbeera eyo. Gwe naawe olinayo gye wava, gy'olwanagana n'Abakatuliki. Eriyo Omuprotesitanti nga naye alina okulwanagana n'ogwo omwoyo gw'eddiini y'Obuprotesitanti. Eriyo Omukristaayo oba mpabye anti nali erisi nange sibategeera, aliyo Abakatuliki, Abasiraamu, Abakristaayo, Seventh Day. Egyo emyoyo egyo bakkiriza bannange. Nina ekibuuzo kye mbuuza okumanya nti kyetulwanagana nakyo kinene. Lwaki mwe mukyegendereze? Lwaki omuntu okuva mu Bakatuliki n'agenda mu Basiraamu tekiwaawaala nnyo? Omuntu okuva mu Bakatuliki mu Basiraamu n'agenda mu Bakatuliki kiwaawaala, naye si nnyo. Kiwaawaalamuko kuba Abasiraamu bo bano bamulaba abasajja bano basosoze, abasajja babolaba basosoze. Kiwaawaalamuko, naye kiina levo gye kikomako. Bw'osala okuva mu ddiini eri okudda mu ndala kiwaawaalamuko, naye si nnyo. Naye gezaako bagambe nalokose. Ayayayayaya, emiggo gy'osobola okufuna, okuboolebwa kw'oboolebwa
okutulugunyizibwa kw'otulugunyizibwa abamu babagoba awaka naddala bakadde baabwe ne babagoba ne bakugamba genda tukuzaalukuse. Abasinga obungi baba kati eddiini y'Obuyisiraamu eragira nakkukuba nakkutta, ofuuse mukafiiri okafuruunye, bakuyita kafiruun oba okafiruunye, ofuuse mukafiiri. Eddiini y'Obuyisiraamu eragira kukutta, kwawukana omwana etteeka erisooka agobwa awaka, ettooka eryokubiri oba siki attibwe. Kati ku sayidi y'abakyala abafumbo, eddiini y'Obuyisiraamu muba muyina kwawukana there and then. Sayidi y'abakyala abafumbo oba abasajja abafumbo olina omwami muba muyina kkomaawo. Aba talina omusajja okkirizibwa okwawukana ne mukazi wo oba omukazi okkirizibwa okwawukana n'omukyala. Naye tuddeyo emabega nti atulwanyisa w'amaanyi. Kati tudda ku sayidi y'abafumbo nti oba ogenda kunoba ozadde abaana eddi olirekawo obufumbo obulese, oba ogenda tandika okwogerwako nti bannange abalokole beesiriwaza baleka obufumbo ne bagenda mbu basisinkanye Yesu. Mujjukire Katonda akyawa divoosi. Mujjukire Katonda akyawa divoosi. Ajja kubuuza nakugamba kwoyawukane. Ayawukanya akugamba kwawukana n'abakadde bo. Mu Bayibuli mulimu nti yawukana n'omwami nti sulawo obufumbo. Akugambye akyawa divorce, kati akugamba ko nti ate sulawo obufumbo. Oyina kuba mukalabakalaba nnyo nga bwana bwa misota, n'omanya nti Katonda wange mutegedde, nina kutekola kino kye kimpisaawo. Kati nze mu mbeera gye mpangaaliramu, olw'embeera eri gye nayitamu nze n'ebyo okusaba nasigala nga nsaba, naye si ku peesa erijjukira namugamba nti namugamba no natula bunyine nemugamba naye nzikiriza nsigale nga nkusaba nga bwe mbadde nkusaba, kubanga sijja kusobola, nawuliriza sijja kusobola kukulumbanga lwa Sande lwokka, mpulira sikisobola. Bali abakristaayo bagendayo lwa Sande, ate nze buli dakiika njogera naawe, mpulira ekyange kiggweera wano nga ntudde naawe. Katonda yakiwuliriza. Kati ebyokusaba nali nabikendeeza nga sikyatuulawo kumugamba. Yazze ekiro naŋŋamba ndiyimirira naabo. Jjukira yantandise kunvunaana, olwayingidde bw'ati mu nnyumba yanvunaaniddewo nga tokyasaba sikyakuwulira. Kitegeeza buli nagendanga buli ssaawa ze namusomezanga nti 12 nja kujja, ssaawa 5 7 nja kujja, 10 nja kujja, emu nja kujja ne 12 ne ssaawa 2 nja kujja. Yabanga nnindiridde, yabangawo. Kati ku luno sigendayo. Yaŋŋambiddewo nga yakayingira nga sikuwulira. Duli we nayingiranga bwenti, kuba oli omuwala yaŋŋambye luli lwe nayingiranga bwenti ennyumba yo nagiwuliranga ng'erimu Katonda, naye wakendeeza okusaba. Ne mugamba nonno nsaba, n'aŋŋamba sikuwulira, ku oluta sikyagendaku ey'ekiro ssaawa 9 sikuwulira, tokyaliko. Yajja n'abeerawo nannindawo n'atuuka nannyuka n'avaawo essaawa zaffe ze twalagaana nga sigenzeewo. N'aŋŋamba ndiyimirira naabo, ekyo yakyogeza maanyi, ndiyimirira naabo abayimirira nange. Nenzuukuka mu kirooto natandikiddewo okwenenya nsonyiwa. Nze gwe mulaba nazze munda akajanja nakawumuzaako okuwoza, simanyi baŋŋaana kusaba. Kati oba njagala oba saagala nsaba. Kati bwe bati we bakwana Katonda, ate tuyige n'okumugamba atuvunaane, because nze namugamba nze nkwegayiridde nnyamba, bw'olaba ŋŋenda nkwata ntaasa, because mmanyi gwe nnwanaganye naye simusobola. Ne mugamba nteekaako olukomera, bw'olaba ŋŋenda Mukama nnyamba, bambi ntaasa, tonzikiriza, nnyamba, teekangawo embeera nneme kuseeseetuka. Bwentyo bwe namugamba.
kati obeera omugamba ate tumukkiriza atuvunaane, kubanga obeera mwagalwawe. Omuntu gw'oyagala gw'ovunaana bagamba nsowera ekwagala yekugwa mu kubbwa. Bwe luli olugero lw'Abaganda, ensowera okwagala yekugwa kubbwa. Kati Katonda aba akwagala, akutaayiza yonna gy'obulidde n'akuzza. Era yazze ekiro n'anvunaana, kubanga mbeeranga mugamba nyamba onvunaane, nyamba onvunaane, tondeka, nyamba onvunaane. W'olabanga ŋŋenda nyamba nvunaana, nvunaana Mukama, nvunaana Mukama. Kuba bwe ndaba abasumba bano abaabula ng'ate ndaba baali b'amaanyi, ngamba nyamba tonzikiriza kutuukayo eyo, nvunaana bw'olaba ntandise, nvunaana, nvunaana bw'olaba ntandise okuseeseetuka. Bw'olaba bambi ŋŋenda nseerera nyamba nkwata, nvunaana. Katonda bw'akuvunaana kiba kiwedde wano ku nsi. Mpozi bw'oba toyagala kuvunaana ng'akulinda mu ggulu ng'akuvunaana ng'otuuse, ate wali watuwa bakuteesa oba tokyewozaako. Kasitoofa eri mu Busiraamu twagambanga wassalaamu, kasitoofa kiba kiwedde. Munansonyiwa okukakozesaako, naye kasitoofa anti wassalaamu kitegeeza nti kiba kiwedde, ekintu kiwedde, tozzaako kirala. Kati bw'ofa ofudde kiba kiwedde, tozzaako kirala, teba kwenenya tuba tosobola. Ekyansi yokka gye tulina ye wano nga tukyali balamu ku nsi. Kwanza Yeshua yakineegambira, ekyansi yokka gye tulina wano nga tukyali balamu ku nsi. Ekyansi yokka gye tulina wano nga tukyali balamu ku nsi. Nze nabanyumiriza nti neeraba nga ngwa nga ndeka, ng'ekisa kiweddewo. Kati nga bw'aba agenze ng'agenze atutte kyakiye, ne bw'okola otya oba tokyasobola, oba nerabanga ne bwe nagezaako namugamba Mukama, neŋŋamba naye sooka olindeko, ne gwe nkaabira akyampulira, nempanika neŋŋamba kati awo Robert era bwe zajjira ezintwala, kubanga ebiseera ebyo biriba bifugibwa Robert ndowooza, obanza Yeshua yakindaga Robert zezajja. Kati Robert gigambe ensonyiwa, ebiseera eby'oluvannyuma biriba bifugibwa Robert. Okadde ke tulinaako okwenenya ke kati ng'ekiseera ekisa kikyaliwo, obudde bugenda kuba yakiŋŋambye bulungi nnyo nga tuli mu kyaki nti obudde butuggwako. We twabeeredde mu kyaki nga tunyumya naye, ng'ali mu kuŋŋamba nti singa abantu babadde bamanyi, yadde asonga ku musajja abadde ayambadde eshaati ya bbulu ng'akubye ekikalu nga mugagga, n'agamba ate bano bandibadde bawana nnyo, ennyumba yange n'ebaamu ekyokulya. Singa abantu babadde bamanyi ekiweebwayo bandibadde bakikompiitingira nti nga bonogamba nti ono ataddewa 5 nze ntaddewo 1,000, ku 1,000 nze ntaddewo 2,000, ku 2,000 nze ntaddewo 3,000. Katonda n'agamba ne balaba kye nandikoze, naye ekimu ekyekkumi twakivaako n'ekiweebwayo. Nange nabagambye dda, nange nali nakivaako. Kati mbu yabadde avunaana, nange nabaddemu neerabye, kubanga nange mu kibbo neerabye nga sinnateekamu. Basebo ne bannyabo, tumukkiriza atuvunaane. Bw'akuvunaana wano ku nsi biba biwedde, kubanga buli lwakuvunaana otereeza, buli lwakuvunaana otereeza. Kiringanga omwana agenda mu bufumbo, bwe bagamba kino tekikolebwa ng'omanya nti omusajja akandaga aba naye nze nafuna omukazi, nze namala mukyala wange mulungi, kubanga baakubuulirira. Kati Mwoyo Mutukuvu eno wansi yaffe kweno gye tuli gyatubuulirira, tugenda okutuuka mu maaso ga Yeshua nga tuli bulungi. Eno Mwoyo Mutukuvu gye tuli yatubuulirira.
buli kyakoonako nze mbeera nga mmugamba nze yaŋŋamba nalabirawo nga ntali kumugamba mukama nvunaana kumbe yaŋŋamba ensaba bwoti essaala nze nabagambye azze ambuulira engeri gye nsabamu natangirawo nga ntali kumugamba mukama ansonyiwa mukama ansonyiwa nga kikula naye ekitegeezo olina kubeera mubeerako nekikula kanendanika nga munze ne mujja ekirowoozo ekiŋŋamba mukama nvunaana bannaye era nze mbabuulire buli lwe mbaako ne ate akukkiriza nababuulidde nti akukkiriza okukiyitamu ajje akuvunaane akutereeze osobole okutereeza abantu be baayagala kubanga eriyo abatamufuna abatamunoonya nga bwe tumunoonya naye nga oba oli awo anaaba ali awo mesegi n'emutuukako abaana aba ali awo mesegi n'emutuukako bulungi. Mukama Katonda tumukwane owuliziganya otya ne Katonda nti bw'ayogera osobola okuwulira. Ekisooka kuba mukwano gwe mukwane musembeze ng'era bw'okwana boyfriend mukwane musembeze. Wajjukira nabagambye edda nze ekibbo nalenga kigamba sikwagala ate saakyokya because already kyawuliranga nga kigamba sikwagala ejja emyoyo giyita negisembera bw'otandika ogamba bannange enkuba neetonya ng'etonya bannange ekisolo kinsoze naakaaba ng'era okaaba ekisolo bwe kijja kisabire ekisolo ky'omukono gufulumya kisabire mukaya nzisiba tezijja kufuluma ate nsaba kuyingiza era ziyingira. Olulimi lwaffe lutonzi mukama ky'omugamba abaawulira omwoyo nno ensi y'omwoyo ekusesa ne bw'oba toyogedde oba oyogedde n'olowooza bulowooza oba oyogedde eddoboozi eddene mujjukire nabaganda tuwulira butulizi balongo n'ebigambo saabyogera byanvugira mu mmeeme yange n'ebigambo saabyogera byavugira mu mmeeme yange nti bwe ndikuula nange nja kuzaala abaana ng'abo. Kati kambasomeseko ku nsi y'omwoyo bwekola ne bw'oba toyogedde eyo eyogera nnyo. Kati bwe nkula ne ntuuka eno nga ntuuse okuzaala abalongo mba ndi lubuto lw'abalongo. Abaana nzadde nnyo abawala abalenzi si nnyo. Nasaba Mukama ampe mu balongo abo babeere balenzi. Ne ntandika okugamba Mukama nsaba abaana bano olwo ntegedde nti balimu babiri kubanga oluto naluwulirawo nga lwa wiiki emu nze ne ntandika okulwewulira ne ntandika namuli omwoyo owulira nga aŋŋamba nti abaana abo bali babiri. Ne ntandika omugamba bwe baba bali babiri nsaba babeere balenzi naye mujjukire nti ekirowoozo kino ne bw'oba toyatudde ekirowoozo ate kirabika kyamaanyi nnyo n'okusinga ng'oyatuzza akamwako. Era bw'olowoolereza omuntu omubi bassebo ne bannyabo weenenye nga bukyali. Bw'olowoolerezanga omuntu obubi n'omugamba nti nja mutta ne bw'oba tomusoba omaze omutta. Nze gwe mulaba bwe nali ntunulidde abalongo bali nalowoolereza bulowooleza nti Mukama nange ndizaala abalongo nga bano nga ndi muto nga nina emyaka 12. Bwe natuuka okuzaala nga abalongo bagudde mu nda yange kuba be baana benzadde abasembayo nga bagudde mu nda yange natandika gamba Mukama njagala abaana bano nsaba babeere balenzi. Nejjukira neegomba bawala ate ne Saara yasabanga abaana ntunulidde bawala kyokka bwe ntuuse nonkuze ate nkyusa jjukira kiri kyanywererawo nga naakakisaba ekirowoozo nyongera ndi mu kubatangaaza amaanyi g'ekirowoozo essaala y'ekirowoozo gwoyinza olowooza bulowooza muntu naye spirituality ne bw'oba toyogedde ewulira nnyo. Kati nze ate wano we nakikakasiza era bwe nazaala abaana nze nabugoye nagula bwa balenzi ne neeyagaliza abalenzi ne sikaani ne ŋŋamba balenzi
tugenda okufuluma muleeba nga nzadde abaana bawala. Omwoyo wa Mukama yaŋŋamba wasaba bawala, ekirowoozo ne kiddayo lwe natunira abaana abo omulundi ogwasooka. Era nze Katonda yaddako era mu kirooto ng'olubuto luli mu myezi nga 7. Naŋŋamba nti abaana obafunye nga bwe wamusaba. Mukama yaŋŋamba abaana obafunye nga bwe wabasaba, naye waliwo ekyakolebwa bw'ofiire muleeba. Saba nnyo Mukama. Ne mubuuza nga ndabye, nagamba wabafunye nga ne kkala yeeyo kuba namugamba nga byeru nga birungi nga binene nga biwala, naŋŋamba ne kkala yeeyo nga bwe wagisaba. Naye waliwo omubi kye yakola, naŋŋamba naye omubi mubi nnyo. Ne mubuuza kiki, naŋŋamba nkikugambe, naŋŋamba naye olwedde ka nkikugambe kubanga kitaasa ggwe. Naŋŋamba baateekateeka ofiire muleeba. Naye ne mubuuza kati nkoze ntya, naŋŋamba kusaaba nnyo. Jjukira ndi Musiraamu. Kusaaba nnyo. Teyaŋŋambako nti genda ologe, genda okoleko wali oba kufuna eddagala libuuke wali. Naye Mwoyo wa Mukama yaŋŋamba kusaaba nnyo. Oba oli awo Katonda akyuseemu. Indeed nasaba nnyo. Awo wennyini we nasitukira ekiro nabagambye nze nnwanira nnyo musaawa omwenda ogw'ekiro. Nasitukirawo ogwo omwenda ogw'ekiro ne ŋŋenda ku musaalo nensaba. Ku musaalo nno kwefukamira nensaba ne mmala okusaala. Bwe nemala okusaala ne ŋŋamba naye nedda kampite wano ne ku Yesu ne muyita. Jjukira ndokose maze kuzaala balongo. Naye ne ku balongo kwennyini nagamba naye nedda kampite wano ku Yesu, ne ntandikwa n'okuyita Yesu ne mugamba Yesu ne mugamba Yesu ne mugamba Yesu. Nze nno mbawunyisa ne bwe nali nnyingira leeba namuyita Yesu ne mugamba jjangu tugende. Ne bwe nali nnyingira leeba namugamba nze bano abaana ŋŋenda bazaala sigenda fiira muleeba, ate Mukama nkwegayiridde Yesu yimirira. Ne ntunuulira essaawa bwe nti ne mugamba omusawo yaŋŋamba ebisa bino mbikusimbye ojja kuzaala ku ssaawa 6. Ne ŋŋamba Yesu ne mugamba essaawa eyo ogiraba zaali ssaawa 2 ez'okumakya. Ne mugamba Yesu essaawa zaali ssaawa 1 ez'okumakya. Ne mugamba Yesu essaawa eyo ogiraba. Baŋŋambye essaawa 6 mbunzaale abaana bano. Ne mugamba naye nze sigenda kubeera wano baana bano kunnumira ssaawa ezo 6. Ne mugamba Yesu mu ssaawa egi nkwegayiridde nnyo mu ssaawa egi abaana bano babe nga bali bweru. Ne ntandika okusaba essaala essaawa nnamba eyo okugenda okwewunzika bweti ng'omwana asooka afuluma. Kati weekwonta okwogera okubeera ng'oli close nnyo ku Katonda ng'oyogera naye. Namugamba nti enna egenda okweza. Nange nno ne ntandika otunira essaawa nga ebisa binnuma ntunuulira essaawa naye bwe ŋŋamba naye mugambe naye nenziramu ne muyita Yesu nnyamba, Yesu nnyamba, Yesu nnyamba, nsumulula mu ssaawa, nsumulula mu ssaawa. Nenziramu ne tunula essaawa bweti. Ne ŋŋamba naye abasawo baŋŋambye essaawa 6. Ne ŋŋamba naye nedda Yesu nnyamba, Yesu nnyamba. Muleeba Katonda yannyamba nga mperekeddwako mulamu wange ye mulokole nga asaba. Kati nga bw'asaba nnyo nange mugamba Yesu nnyamba, Yesu nnyamba, Yesu nnyamba. Muleeba nga bwe mugamba essaawa twalaganye essaawa era zaali eddakiika nga 5, ssaawa 1 eddakiika 5 ensundo neeyabika. Sina ssaawa 1 n'eddakiika 5, essaawa 1 n'eddakiika 5 nga zigenda okukoona ssaawa 2. Abaana baazaalibwa ssaawa 2 n'eddakiika 1. Kuba omu asingako munne seconds. Ku ssaawa 2 zennyini nali nsindika omwana asooka. Ne ku ssaawa 2 ne ndowooza n'eddakiika 1 nga nsindika owookubiri. Era abasawo babeerawo nga naye naawe naalongo totukenda nemugamba mwagambye ku ssaawa 6 nange ndabiddeawo ng'abaana omwana asooka pyu baba bakyateereza n'owookubiri pyu ne bagamba n'owookubiri wuuyo. Bw'atyo Mukama bw'akola ebyamagero. Abasawo baŋŋamba mbu ku ssaawa 6 ne ngamba Yesu nedda gwe nkumanya okolerawo ebibyo bikolerawo
weewuunye nno nga nkyali musinaye bannange naye bw'atyo katonda bw'aba yakweroboza aba yakweroboza y'ensonga lwaki yasobola okunnyanukula amangu okumubuuza si bonna nti basobola okitegeera bunakimwebuliza ne mugamba wamma mbuulira nno kiri nnuma okutuuka mu ggeyeeno omuliro ne gunkabala nga nakubuuza n'alyoka mbuulira nze ne bwe nali muleeba namuyita ne mugamba Yesu abasawo wudde kye bagambye ssaawa 6 nze nkisazaamu ngenda bazaalira mu ssaawa egi ate tebagenda nga ne theatre bagiggudde bagenda kunnongoosa ne mbagamba ate tebagenda kuntwalayo mu theatre eyo theatre njiggala wano we nnina okuzaalira n'ebyuma byali tebinnaba nakwesera bulungi nnyo babifumba babitereeza babifumbira essaawa ennungi baali bategese kunnongoosa ssaawa 6 kati nga bali babifumbira essaawa ennungi 3 ebyuma byabwe nabireka nayo ne babinsasuza n'okubisasuza nti ffe twabireese twabigudde ku lulwo ojja bisasula naye mbisasula naye nga Yesu amaze okunsumula nkakasa bulungi nnyo nti nasaba Yesu n'abasumula n'abazza ebbali kati bassebo ne bannyabo awo bwe tutyo bwe tukwana emyoyo katonda bakwana mukwane otambula naye ng'omuyita akolera nnyo mu ndagaano kyovula anzize janza okusiza n'anzizaayo emabega nti to kyajja mu kifo kyange nyimirira n'abo abayimirira nange kuwanvuddemu waza ebbali watiitidde nasebo ne bannyabo n'enzirayo mu kifo kyaffe yesisinkana mukwano gwange era natandikidde sazeeyo buzi mu kifo kyaffe wensisinkana mukwano gwange nazeeyo bugambi natandikiddewo mugamba nsonyiwa munnange ne mugamba nsonyiwa nga bwe weetondera mukwano gwo nsonyiwa Yeshuwa komawo bambi nsaasira nsonyiwa nkwegayiridde nsonyiwa namuwulidde ng'akomyewo ako keeka olwaleero baseba ne bannyabo tuyize engeri gye tusembezaamu Mukama n'okwogera naye n'okumukwana emyoyo bakwana mikwane. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.